Entambula mu kibuga esanyaladde olw'abantu abadde bagenda okulaba omupiira gwa Uganda Cranes ne Comoros enambula erabakira buli omu entambula emwanguira gyo atwala okulina abadde batambuza ebigere nga bebafuba buvuzera mu kibuga wakati basi akalita dhise abantu abagala okugenda enambula era batalidde bwereere era nga batabalabiddwako wabweru ne munda mu basi nga bawaga bo abasinyi bakyekoze olw'embuto esindogomye mu kibuga wakati abalala bagenze ku kitebe ky'eggaali y'omuka nga balinze train ebatola enambula okulaba omupiira era nga train erabiddwa nga yeteekera olugendo kati avuga ali saidi kosa mulende eggaali y'omuka esimbudde nga namwe enkuba tonyimusaza amalega ekimisana ebasanzeewo Jinja Road abantu balabiddwako nga batudde ku mmotoka waggulo ate abandi nga bayisiza mu mitwe nga bafuwa buvuzera n'effirimbi bo adi ku bodaboda bakira bagenda bayimba balekanira waggulu nga waliwo n'ekibinja ekyalibiddwako nga kitambuza ebigere wakati mu kuwaga Joseph Setimba, no bedi tutaliba kisekede gulino, Rwabukedde TV.